Afande Nakalema mu kwogera kwe agamba nti baakafuna emisango egisoba mu mitwalo 6 era nga basobodde okubaako ne gye bakozeeko nga bwannyonnyola. Abantu bawaaba era nayebaziza abantu ba bulijjo ate nziramu okubeebaza Abannayuganda batwesize ne bareporting emisango mingi nnyo egiwera egiyita mu mitwalo 6 emisango ejaka reportingibwa. Agamba nti baakatwala abantu 24 mu mbuga z'amateeka ku misango egy'enjawulo. Avumiridde abantu ababba ensimbi ne bavumaganya ekitongole nga babuzaabuza ssente za gavumenti. Be bano abantu abali corrupt oba abo ababba nsimbi bagezaako okutonoonera amanya ffe abali mu kulwanyisa enguzi. Bwe balemererwa okuwa enguzi ba investigators bagezaako nnyo okugenda mu bakama baffe babalimbe nti batuufu. Nakalema agamba nti ekisinga okumwennyamiza be bantu okugaana okuwa obujulizi mu kkooti nga kino kijja kusoomooza kinene nnyo mu mirimu gyabwe. Obudde obugenda kujulira mu kkooti we butuuka abantu bangi tebaagala kubeera state witnesses okwekusomoozibwa kw'amaanyi kubanga abantu bareportinga boogera ku misango naye obudde obw'okugiwoza oba obw'okujulira mu kkooti bwe butuuka tebakkiriza kugenda mu kkooti abamu. Mu ngeri y'emu nankulu w'ekitongole ekirwanyisa enguzi mu Uganda ekya Anti-Corruption Coalition Uganda Sise Kagaba asabye wabeewo etteeka erikuuma abantu abawaayo obujulizi mu kkooti. Kiva nti gavumenti erina kuteekawo etteeka lisobola kukuuma bantu bavuddeyo kuwa wali kye tuyita witness protection law. Etteeka eryo erikuuma abantu nga bawaddeyo amawulire. Etteeka eryo likyali gavumenti erina kuliteekawo. Kati oba olaba nti abantu oli ne bana balina amawulire agakwata ku muntu yenna abbye ensimbi za gavumenti ayinza okutya okuvaayo ogenda okuwaaba. Ayongedde n'asaba abantu obutabuzaabuzibwa na bannabyabufuzi nga babagula okubawa obululu. Tukubiriza bannayuganda oba bannansi okulaba nti baba balonda abo abatabaguliridde. Kubanga tukimanye nti omuntu yenna agezaako okugula kiba kitegeeza nti talina kyamaanyi kyagenda kukolera. Twalyagadde okulaba nti tufuna abantu abagenda okutukiikira mu bifo byonna nga tumanyi balina ensa ne sikuwa ssente. Oli omuntu yenna akugezaako okugula kiza talina issues agenda kukola. Ate ssenkulu wa Transparency International Peter Wandera ye mu kwogera kwe asabye abantu okulopa oyo yenna gwe balabye nga yenyigira mu buli bw'enguzi era nga balina okulaba ng'omuntu oyo babaako obukuumi bwe bamuwa. Whistleblowers olaba ekikyamu mu kitongole ekyokolamu olaba ekikyamu mu community gy'okolamu n'ovaayo n'okola ki n'oloopa. Tuze tulaba nti act eno weeri naye omuntu amala okuloopa ki ekibeerawo kye tuyita witness protection ti omuntu tumukuumye tutya. Ono agamba nti abantu balina okusomesebwa ku buta bwe balina okulwanyisaamu enguzi nga wadde babadde bakikola bongeremu amaanyi. Maria Dana Namiro, STV Select Enjawulo.